Gwa Manchester United tuli naawe tiimu yo egenda bezannya omupiira gwayo gwokubiri match day 2 ngezannya ne tiimu ya Spurs. Game eyo egenda baawo ku lunaku genda balwa Saturday lwenkya egenda zanyibwa ssaawa emu n'ekitundu abamaani mubeereko. Tiimu ezebbiri mu Premier League match day 1 tezaalabika bulungi kikyamazima amatuufu. Spurs yakola amaliriga goals 2-2, Man U yawangula tiimu ya Wolves golo 1-0. So kyendabawo kiri nti tiimu zino ebbiri tezinayimirira bulungi mu nsonga y'okunoonyeza club goal. Olaba nga bakyekuniza nnyo obutabateeba naye ng'ate tebakyalina options nnyo mu maaso zinoonya goals. Manchester United erina abazannyi nga Antony mu maaso, Rashford Garnacho, Hojlund Nagambye taliiwo, Hojlund akyali mulwadde, akyalinamu ka injury mu back yadde bakamugula tanazannyayo match yonna. Naye Man U ku bazannyi abo nga bwe mbakusomedde Bruno Fernandes, Mason Mount, abazannyi abo bonna bakyalemeddwa okuteekawo ekyenjawulo mu match day 1 nga bwe yazannyibwa. Buli omu neyeebuuza Man U anabeera ku title contender mulungi kubanga nga omupiira gwazannye nga tetugutegedde kubanga Wolves bagenze ne beekubira n'endulu mu FA nga balaga bababbye. Onana yabadde balina obawa penalty yabwe tebaagibawa. So Man U kireetawo ebibuuzo gye tulifa abagiraba n'abagigoberera nti bw'oba nga bagaanye omuzannyi Mason Greenwood okudda ku club eyo ng'ate beetaaga nnyo goals esizoni eno okubanga balinako bye batuukako n'okuwangula. Bakyali mu investigations bo nga club naye ndowooza nalabyeko emabega bali mu final negotiations okulaba nga omuzannyi we bamukkiriza dde ku club yadde abawagizi abasinga naddala abakyala abawagira Man U bo balaga nti tekibayisiza bulungi era balidde okwekalakaasa. Ku match day 1 beekalakaasa. Bwe tudda ku tiimu ya Spurs tebalina muzannyi Alekeni nga bwe tukimanyi yagenda ku tiimu ya Bayern Munich. Luli ababateebera bali ba center back Romero n'omuzannyi gwe bayita Emerson Royal be babateebera bonna ba back. Ekyembi Romero omu ku baateeba mu game eyo taliiwo mulwadde. Son Heung-min n'omuzannyi James Maddison be bayinza okuba nga beeyimirirwako club eyo okunoonya goals yadde match day 1 zaabula naye ate baateekawo embeera yali nnene nnyo okulaba nga club efuna goals mu match day. Game eyo njiraba mu maliri era nga golo ng'emu ku emu kisuubira nnyo kusukka bwegunaaba waliwo aguwangula ayinza okuwangula goals nga 2 ku emu naye ngusuubira mu maliri y'emu 0-0 oba 2 ku emu awo. Naye nga club zammwe bwe ziyimiridde Man U ne Spurs omupiira ogwo guli ku Tottenham Hotspur Stadium. Man U ali mu kifo kya musanvu nga bw'olaba ku screen, ate Spurs ali mu kifo kya 9. So tulinde game eyo tulabe bwegenda okufaanana. Abazannyi abataliiwo aba Spurs bagambye, aba Man U Kobe Mainoo taliiwo, Anthony Martial tanadda bulungi, Amady Diallo akyali mulwadde, Van der Beek mulwadde, abasigadde we bali tiimu yeyo bweyimiridde. So tulinde weekend tulabe omupiira ogugenda nyuma nnyo by the way gugenda bagwa kwerumba kuba bonna abasajja basamba omupiira gwa kwerumba. Beera ku channel no subscribe nga gilikinge gisindikire ne munno girecommendingire munno naye abeereko ku channel nafuna amawulire ga club ye buli kanaku gabeere amutuukako amanye ebifa ku club ye. Mwebale nnyo okumpuliriza, amanya asigadde Boris. Mwebale nnyo okundaba okusigala nga mukyandaba era mbasaba musigale nga mukyandaba nga musubscribinze wansi awo kijja bakituyambako nnyo okusigala nga tubaweereza ebintu bino.